Ku lunaku lwokubiri ekibiina ki NRM lwe kigenda okulonda bassentebe baakyo ku byalo n'obukiiko bwabwe ng'emu ku nteekateeka y'ekibiina kino ey'okwetekkera akalulu ka bonna aka 2026. Mu disitulikiti y'e Luweero abalondesa ba NRM ku magombolola olwaleero babanguddwa ku ngeri nabo gye bagenda okubangulamu bannaabwe abakola omulimu gwe gumu ku mirukano ku byalo ku ebyo bye bateekeddwa okukola nga balondesa ku lwokubiri. Olunaku lw'enkya bagenda training ab'ebyalo n'ab'emiruka basobole okuba nga nabo bateeka mu nkola bye tubasomesezza. Oluvannyuma babawadde ebikozesebwa byonna mu kulonda ebigenda okutwalibwa ku byalo 624 ebiri mu disitulikiti y'e Luweero. Tubawadde matiriyo yenna nga declaration forms, tubawadde ebigoogwa, tubawadde obutabo bwonna n'ettaaga, buli kimu kyetaagisa okulonda. Twetegese bulungi materials tuzifunye mu budde, tugenda ku training ab'emiruka n'ab'ebyalo basobole okukola omulimu omulungi. Ng'okulonda tekunnabaawo, banna NRM bakusooka mu lukiiko lw'ekyalo oba bbalaza wabula nga lwakwetabwamu abo bokka abali mu yellow book y'ekyalo mwe bagenda n'okutereereza enkalala z'abalonzi nga bajjamu abo abaafa n'abaasenguka. Tulabe eyafa eyasenguka ku kyalo kubanga ekyalo kyekimanyi bamemba baabyo bennyini. Leero bwe tunaamala ku ssaawa 6 tuteekawo okulonda. Okulonda kwa mugongo. Dakiika 15 nga tubala kuba batuwadde obudde butono tugendako masaawa 7 tube nga tuggaddewo okulonda kwaffe kwonna mu byalo. Kamugisha akubiriza banna NRM okujjumbira enteekateeka eno. Bakubiriza abaagala obukulembeze mu pate n'okukwata fulaga ya NRM ku kyalo. Mujje mu bungi ku Tuesday mwetabe mu kulonda tulabe ntufuna abakulembeze mmwe bwe mwagala. Ku ground ebbugumu lingi kubanga campaigns okuba zatandika nga lumu abantu bali mu campaigns naddala ku kifo kya LC1 NRM flag bearer. Habat Kamoga, NTV ku ssaawa emu.